Are we together? When you have forgotten, you come back for consultation. Okay? Then we are about to call a boot sector virus. Boot sector virus. This virus here is also affecting the computers, and how does it? You are safe. Are we together? You have the question paper. You say, let me do it and see if good to go. Good to go. And it's like a bed bug. You're moving it at C, you get that insect. You need only one to get it. Then we're about to call a boot sector virus. Boot sector virus. This virus here is also affecting the computers, and how does it? ng'ebitabo engeri gy'edimu curriculum ebitabo byaffe byonna ebikadde byali bisomesebwamu textbooks kugamba zakaddiwa tezikyalina nnyo makulu buli class yonna kati olina kugula bitabo bipya abaana mu basomera. Gavumenti yagezaako nga bwesobola amasomero n'egawa ebitabo naye ebitabo ebyo nga tebimala kubanga osanga kirasi ey'abaana 100 oba abaana 200 nga bagiwadde obutabo 23. So nga ate mu nsoma eno empya buli mwana alina okuba nga atudde nga alina akatabo akake mwasomera. Kakati ekyo kisoomooza nnyo okuba nti tulina ebikozesebwa ebitamala scholastic materials tezimala. Then ekirala ekisoomooza kyenyinza okwogerako kyekyokutendekebwa kw'abasomesa tekunanyinyitira bulungi. Gavumenti yeetaaga okwongeramu amaanyi okutegeka workshops emirundi n'emirundi abasomesa baffe babe nga basomesa kye basomesa nga bakimanyi bulungi. Ffe wano waffe ku ssomero lyaffe ery'Ambalala Secondary School tutegekawo emisomo egyaffe ng'essomero ne tuleeta abakugu ne basomesa abasomesa baffe naye tukimanyi nti eriyo amasomero eyo naddala agali ewala mu byalo ng'ate go tegasobola kwerwanako nga galinda musomo gavumenti gwetegese. N'olwekyo oluusi abasomesa bano babulamuuko era osanga abasomesa bangi oluusi abasomesa bajja okusaba emirimu naye ng'omubuuza ekyokukola ng'oluusi n'okukimanya takimanyi. So kyetaaga trainings workshops zeyongeremu. Ekirala kyenjagala okwogerako ze universities ezifulumya abasomesa. Tuli mu nkola ya new curriculum kyokka ate gavumenti ezisomesa abasomesa bezifulumya era zikyafulumya abasomesa be bamu bezaali zifulumye mabega. So kyetaaga okuba nti ministry ekwasaganya level zonna abasomesa abafulumizibwa ku university bafulume nga bategedde kye bajja okusomesa wakati ensomesa yakyuka wabula ate university zikyafulumya abasomesa abali mu mbeera y'emu ne ze baafulumyanga edda bamala kujja wano ng'ate mulina kubatendeka buto nti kakati ensomesa eri bweti. So ng'ate omusomesa yali badde afuluma nga mutendeke bulungi ng'ekyokukola akimanyi. Ekirala kyenjagala okwogerako ensoma eno tukyalenginzeemu. Tulina ekitongole ekikola ebyensoma ekikola curriculum ekya NCDC n'ekitongole ekya UNEB ekitegeka ebibuuzo. Osanga nga UNEB egamba birala ate nga ne NCDC egamba birala. Kati ebitongole ebyo ebibiri byetaaga okukwatagana
byetaaga okuba nti batuula wamu babe nga bonna boogera olulimi lwalumu kubanga oluusi kireetawo okubuzaabuza nga UNEB esaba kirala ate nga naye NCDC abasomesa bagamba kirala so weetaagisaawo okuba nti abantu abo bakwatagana. Ekirala kyenyinza okwogerako tufunyeemu okusomoozebwa mu kuwandiisa abayizi abagenda okutuula ebibuuzo omwaka guno abasiniya eyokuna. UNEB twali tugisuubira nti egenda kutegeka emisomo ejijja okutegeeza abantu kiki ekyokukola naye UNEB tesobodde kukola kintu ekyo. Nawulirako nti mu bitundu ebimu eby'eggwanga baakikola naye si wonna. So UNEB yeetaaga okuba nti etendeka bulungi abantu bategeere kiki kye balina okukola kubanga tulina obubonero bwe tulina okuweereza ku UNEB naye kibadde kisoomooza kinene nnyo kubanga ebibadde birina okuweerezebwa bingi ate nga UNEB teyakola kutendeka kujja kutendeka basomesa kye balina kukola. So ebyo byenjagadde okwogerako ku bisoomooza ennyo bye tulina ku nsoma yamu. Mu wiiki eno amasomero lwe gagguddewo okutwaliza awamu wane waffe ku Mbalala Secondary School tanaku ebadde nnungi abayizi bazze bulungi actually ba candidates kumpi baweddeyo senior 4 senior 6 nabano lower classes endala ebitundu 85 ku 10 already baripootinze tuli basanyufu ku ekyo. Tukubiriza abazadde baffe abalala abaana bakyasigaddeyo eyo nti bannange ffe tusoma twatandikirawo okusoma muweereze abaana bajje basome abalina ebisoomooza naddala mu nsonga za ssente ffenna tubimanyi mujje kusomero twogere tulabe engeri abaana baffe gye bayinza okusomamu. Ya gavumenti ekyamazima amasimu gayamba okunoonyereza naye ate ekyamazima nze saasoma amasimu naye nanoonyereza n'empita ate siri omu kwabo abaali n'abali mu gavumenti kati nabo tebakozesa amasimu naye banoonyereza so wakyaliwo emikutu emirala egisobola kyasobola okukozesa naye ng'ensi bwegenda ekyuka ate tulina era okulaba tutambula tutya naki n'ensi nga bwetambula olwekyo tubaganya ebirowoozo kugenda mu maaso ffe ng'essomero tuyimiridde ku gavumenti kyegamba okusinziira ku silabasi nga bwe yakolebwa tolina budde gyojja bujja obulala ate okuteekawo tukompensate tugamba okusasula obudde buli bwewakozesa mu wiiki etandika neyokubiri nti oli mu kurisivinga baana oli mu kulondalonda olina kutandikira nolwekyo abazadde mbakubiriza one bakitegeere nti obudde tebumala ate ebyokukola bingi nolwekyo buli kadde akaliwo kebataddewo nti amasomero gatandika bagende kusomera abaana bateekeyo batandika kubanga ffenna amasomero abakulu b'amasomero ab'omulembe guno twakitegeera nti tulina okusobola okukola enteekateeka etusobozesa abazadde ne babaawo n'essomero ebibaawo ng'omwana tafiiriddwa nolwekyo abazadde bakole okusoma. Ekyokubiri abayizi nabo bakitegeere nti ndikirya gye bakimutika gwe ne bw'osigalayo eka ng'olowooza nti wiiki esooka yakulyamu ku miyembe kutaba ku munyamboozi byo ebisomesebwa bisigala nga bye bimu bye baagereka era bali babuuza ebibuuzo bagenda kubuuza nga tebafaayo bawatandikirawo batebakola ki tebatandikirawo bo baba baagala kubuuza. Ebigezo briefing y'abaana ba senior eriyo nga 11 October ziwiiki nga 3 okuva kati kyendowooza nti amasomero gakyayongera okubangula abaana n'okubawagala olunaku olunaatuukira tujja kuba twongedde okweteekateeka okusomooza kwendabyeyo mpozi okulala mu ntegeka y'ebigezo kuli nti timetable gye baatuwadde gye tulowooza nti UNEB gyegenda okutambulirako baatuwa draft naye nga nfuutiike nnyo weesanga nti ebigezo eby'ensonga abaana bagenda bikolera mu wiiki emu nga tulaba kyabulabe abaana bano okuba straining ennyo so nga ate obudde bubadde weebuli naye weesanga nga ennaku endala teziriiko nnyo byakukola so nga ate ebigezo ebikulu ne practicals bifuutiikiddwa nnyo bayinza obutawa budde bamina ekikosaamukko ku nsoma yaabwe naye mu byonna tukkiriza nti abaana tubateeseteese bulungi era bajja kusoma bulungi. Waliwo ensonga ey'okubiri abaana bateekateekera bajja kusoma bulungi. Abaana bano kijja kujjukirwa nti abakkiriddewo curriculum eno baasomoozebwa omuyaga gwa COVID-19 kuba siniya wano yali ya 2-2 kale ku lw'ensonga eyo bangi ne baddiriramu engeri gye twagenda mu muggalo mu gwokusatu gwa 2-2 olw'ekirwadde kirimu mawuggwe ekya COVID-19 so ne bafiirwa omwaka ogwo kumpi si baasoma nga bali mu siniya wano bwe bajja era basomedde emyaka 3 emijjuvu naye tukkiriza nti bajja kusoma bulungi. Eko ey'okugamba nti juzi minisitule y'ebyenjigiriza ng'eyita minisita waffe Maama Janet Kataha Museveni n'abakulu abateekerateekera eggwanga baatutegeeza nti baagala buli musomesa
wesse erisookerwako abenga alina digiri namba mutwe. Si kiteeso kibi naddala okutumbula mu mutindo gw'ebyenjigiriza mu nsi yaffe. Weewaawo ndowooza bwe tunaakipakukira tujja kubaliriza nga tuggyeemu abantu abandisobodde so nga ate abatasobola ate ne tubalekamu. Okugeza omusomesa okubeera omulungi talina kubeera na digiri yokka. Omusomesa omulungi buba bumanyirivu n'ekitone Mukama kye yamuwa mu kuyitibwa kwe ng'omusomesa. Kati eriyo omusomesa nga bambi teyafuna mukisa gugenda mu bbanguliro lya waggulu nnyo nga ku University Makerere nze gye nasoma mu School of Education ne nasomera ku NTC Kaliro oba NTC Bunyama oba ewalala yonna. Abalina obusobozi bwe bumu nga nze kuba ne bye twasoma bye bimu okuggyako nti abatayongedde nnyo kusimibwa mu bintu ebirala so nga ate omwana ono obukugu bwe yeetaaga obusookerwako the rote knowledge omusomesa ono aba agirina. Kale nze ndowooza kijje nga tukifeezinga mpolampola bano abagenzi bakaddiwa tubaleke bakaddiire mu nsomero kati bano abapya be tusengeka bano tusobola okujja nga tukifeezinga mpolampola. Okusomooza kwenkirabamu nti gavumenti ekisookera ddala ejja kwetaaga okutumbula emisaala gy'abasomesa abo kuba kati omusomesa alina digiri nga yekka gw'okozesa kiba kitegeeza nti omusaala gw'omuwa gulina okuba nga gutumbukidde ddala waggulu so nga ate tubadde tugiwulira ekyadaaga eno n'eri n'okwekanyakanya omusaala gw'abasomesa ba arts okugwekanya n'ogw'aba sciences era jjo lyabalamu waliwo n'okwekalakaasa. Kale ku lw'ensonga eyo nga tulowooza gavumenti bwati neeteeka mu byansimbi egirerindako okukkiriza enteekateeka eyo nti yagala baddiguli bokka. N'ekyokubiri kyemmenye nti abasomesa n'abadiploma n'abasertificate basobolera ddala okusomesa abaana obulungi naddala tuba nga tubabatadde mu ddaala eyo lye basobola obulungi. Amasomero g'omu byalo tulaba nga teri basomesa kusomooza namba 3. Olaba n'essaawa ya leero jjo lyabalamu waliwo MP yaliwo e Masaka eyo n'atutegeeza nti waliwo essomero ppya Damba Seed School e Masaka naye kuliko abasomesa 2 mu Parliament ku fulo. Kakati abasomesa 2 n'abaliwo mu nkola eno eriwo tosobola kubawanirira bulungi essomero okufuna abasomesa. Bw'ona agamba nti kakati oyagala baddiguli beereere nga n'abadiploma abadde bokyayinza okuba ku mirimu tosobodde kuba diployere. Ndowooza gavumenti eba ekipakukiddemukko. Kale ku lw'ensonga enzikiriza twandikulembezza nnyo obumanyirivu ne tuwa empeera ejjamu abo abalina obumanyirivu ne babeera nga ddala tebalina digiri naye nga balina obusobozi so nga ate era tukikubiriza abasomesa bongere okuddayo okusoma okwongera ku bukugu bwabwe okugasa abaana bano abaliwo kati ate n'abalijja mu maaso eyo. Nze ndowooza gavumenti kyandibadde tekako essire twongere obukugu ffe abaliwo n'okutwongera obukugu mu bya kompyuta n'okunoonyereza n'okutugabira mpulira gavumenti e Kenya yawa abaana abasoma mu secondaries iPad za bwereere naffe nno ne batusabayo akasente akasaamusaamu ne gavumenti netuwazi iPad nakyo kyandibadde kya nsonga nnyo okwongera okutumbula ku byenjigiriza byaffe wano eri omwana wa Uganda. Ensonga esembayo obadde otubuuza ku ebigezo briefing y'abaana ba senior ffe eriyo nga 11 October ziwiiki nga 3 okuva kati. Kyendowooza nti amasomero gakyayongera okubangula abaana n'okubawagala olunaku olunaatuukira tujja kuba twongedde okweteekateeka. Okusomooza kw'endabyo mpozi okulala mu ntegeka y'ebigezo kuli nti timetable gye baatuwadde gye tulowooza nti UNEB gyegenda okutambulirako baatuwa draft naye nga nfuutiike nnyo weesanga nti ebigezo eby'ensonga abaana bagenda bikolera mu wiiki emu nga tulaba kyabulabe abaana bano okuba straining ennyo so nga ate obudde bubadde weebuli naye weesanga nga ennaku endala teziriiko nnyo byakukola so nga ate ebigezo ebikulu ne practicals bifuutiikiddwa nnyo bayinza obutawa budde bambi ne kikosaamukko mu nsoma yaabwe naye mu byonna tukkiriza nti abaana tubateeseteese bulungi era bajja kusoma bulungi. Waliwo ensonga ey'okubiri amanya nze Brian Kakaire nze head teacher wa Science High School e Mukono wa Anthony. Twagala okwebaza Mukama nti tuzzeemu ate okuggulawo olusoma luno olwokusatu olw'omwaka 2024. Ensonga enkulu ziringa 3. Esooka tweteeseteese tutya ku lusoma luno naddala eri abaana abali mu kibiina ekya senior ey'okuna. Ekituufu obweteefuteefu si bwe buli 10 ku 10 nga bwe tubadde tukola mu nsoma eri enkadde lwa nsonga nti abaana bano ekisooka be batandisi ba curriculum eno betusoose okutuuza ebigezo. Kale ku lw'ensonga eyo okusoomooza kwali kukyaliwo kungi naddala eri abasomesa mu bukugu mu curriculum eno empya naye gavumenti netukola buli netuwa ebitabo
n'okwongera okutubangula mu nsengeka ya curriculum eno era tugyebaza weewaawo tubadde tukyabulamuko ng'abasomesa kyendowooza nti abasomi baffe engeri gye bali nti obukugu obusinga babujja eno kuffe nabo ne batobekamu obwabwe wakyaliwokko okusomooza okutonotono naye nzikiriza mu wiiki zino esigaddeyo 1-2-3 tujja kwongera abaana obateekateekera bajja kusoma bulungi. Abaana bano kijja kujjukirwa nti abakkiriddewo curriculum eno basomoozebwa omuyaga gwa COVID-19 kuba siniya wano yali ya 2-2. Kale ku lw'ensonga eyo bangi ne baddiriramu engeri gye twagenda mu muggalo mu Gwokusatu gwa 2-2 olw'ekirwadde kirumi mawuggwe ekya COVID-19. So ne bafiirwa omwaka ogwo kumpi si baasoma nga bali mu siniya wano bwe bajja era basomedde emyaka 3 emijjuvu. Naye tukkiriza nti bajja kusoma bulungi. Okusomooza kwokka kwe tulabawo mpozi mu nsoma eno empya kwe kw'okubeera nti ebigezo bye bagenda okukola bya nkola mpya. Ensoma empya omwana obukugu bwe ng'omuntu bwe tusinga okutunuulira. Kale ku lw'ensonga engeri gye batubadde nnyo na budde bumala kiyinza okubakalubirizamu ko weewaawo ate abatesitesi b'ebigezo aba UNEB batulaga nti ekigendererwa si kya mwana kuyita na bubonero buli obutumbukidde waggulu naye kikyasobola okukola oluvannyuma lw'okusoma. Tukkiriza nti okusinziira ku nsengeka y'ensoma eyo abaana tubabangudde bulungi mu biki bye basobola okukola era ne mu bigezo bye tubadde tukolera ku ssomero bye bayita continuous assessment obubonero tumaze okubuweerezaayo ku UNEB obalaga biki bye badde bakola ne projects ez'enjawulo bangi bazikoze bulungi. Tukkiriza nno nti abaana baffe bajja kusoma bulungi twebaza abaateekateeka curriculum eno simbi n'akatono kubanga omwana akwatako ku byasoma ate nga yali wakati mu ntabiro y'okusoma kwe. Nti ffe ng'abasomesa tujja kumuwa buyambi na kumugalagira nti kola bwoti wano tokola bwoti. Kyendowooza nti abaana baffe abanaafuluma omwaka guno bagenda kuba bansonga nnyo ate n'okusinga n'abaali basomye emabega mu curriculum eri enkadde. Twebaza ne UNEB nti n'abaana ab'ekibiina ekyokusatu senior 3 nabo yabatadde mu nkola eno era bangi bamaze okuwandiisibwa naddala tugende nga tugoberera biki bye badde basoma n'okuwandiika obubonero bwabwe n'obusobozi bwabwe batuuseeko ku ssaawa eno kati bwe twogerera. So kirungi nnyo era gavumenti tugyebaza. Weewaawo ngera bwe mbategeezezza teeka zitukolerako okusomesa abayizi kati bw'ombuuza nkole ntya ku ekyo bakama bange kye bagamba kye naye singa mbadde n'eddembe okwogera ekirala oba oli awo nandikubaganyiza ebirowoozo kuba ensonga eyo etaaga kubaganyako ebirowoozo erina ebirungi n'ebisonga naye mu mbeera nga bwe tuli ndowooza nti gavumenti si nkyalo tusooke tukubaganye ebirowoozo naddala ku biyinza okuvaamu mu kukozesa amasimu abaana ku masomero. Ekyamazima amasimu gayamba okunoonyereza naye ate ekyamazima nze saasoma amasimu naye nanoonyereza n'empita ate siri omu kwabo abaali n'abali mu gavumenti kati nabo tebakozesa amasimu naye baanoonyereza. So wakyaliwo emikutu emirala ekyasobola okukozesa naye ng'ensi bwegenda ekyuka ate tulina era okulaba tutambula tutya naki n'ensi nga bwetambula. Olwekyo tukubaganya ebirowoozo okugenda mu maaso ffe ng'essomero tuyimiridde ku gavumenti kyevaamu. Bendabyeko okusooka byonna sisobola boogerera bonna naye bendabyeko ekisinga obukulu baategedde atleast mu ssomero lino baategeera nti bambeera ki abaana balina okukola okusoma kubeera mu ssomero. Nolwekyo bo bajja alinawo n'atalinaawo akola ki ajja kati nze saala gamba ababaleese abamu bamaze ebyo batekukuba abamu tebakoze ekyo tebamaze ebyo. So mu kutwalira awamu abazadde bange kyesente tekibakoze bubi kuba bamanyi bayewaayo okuweerera abayizi kyebalina ekyobugagga ekibakoze obulungi kibateeka okuweerera abaana be balina okusoma. Enteekateeka eyo etuyambye nnyo entegeera eyo etuyambye nnyo okulaba nti ffe wano tetukaaba ku byasiya tetukaaba lwaddire zinajja netukozesa akatono ketulina mpola mpola paka wetutuusa ensonga.